Weewaawo Yesu Kristo omulungi yeebazibwe nnyo. Haleluya. Weewaawo Katonda waffe mulungi n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ku lw'abo abamutya Mukama yeebazibwe, era ebyawandiikibwa byogera nti okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Ye Katonda ajjudde ekisa, ye Katonda ajjudde okwagala. Bannange omukwano gwe mungi, tetukugeraageranya ku kintu kyonna. Tumwebaza Katonda oyo abaddewo ku lwaffe. Haleluya, haleluya, haleluya. Erinnya lya Mukama omulungi lyebazibwe nnyo, nate era lyebazibwe oyo ajjudde ekisa n'okusaasira. Haleluya. Njagala okwebaza Mukama olw'akaseera akalungi nate ketufunye okubanga ate tugenda okugabana ekigambo kya Katonda. Nsooka okubaaniriza mwenna abafolowinga message zino. Mukama akuwa omukisa. Weebale okwewaayo okufolowinga. Weebale olwa data gw'oteekako. Weebale olwa kyonna ky'okola ekikusobozesa okubanga ate message zino zikutuukako bulungi. Mukama agulumizibwe olw'ekyo. Njagala okwebaza Katonda ku lwa mwenna abasharinga message eno. Mukama abawe nnyo omukisa. N'omala okuwulira obubaka obwo ate n'otakoma ku ekyo n'obaako omulala gw'osharingidde. Mukama akuwe nnyo omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbeebaza mwenna abakomentinga, abalayikinga, bambi Mukama abawe omukisa. Mwebale kutwagala nga ba Mukama afaayo. Njagala okwebaza Mukama ku lwa Mukama Afaayo Ministry International olw'obuweereza buno. Era ndi wano nganviridde mu kkanisa eyitibwa Mukama Afaayo Ministry International, era yetutuusaako programu eno, yetutuusaako obubaka buno, eddagala ly'omutima. Mukama yeebazibwe. Twagala kukola ku mutima, twagala kukola ku bituziyiza okutuuka ku Katonda waffe, twagala kukola ku ebyo ddagala lyaki lya mutima. Kale mbatumiddeko mwenna ate mbagala nnyo. Amannya Kyambadde Faridah, nzaali wano olwa programu eno, nzaali wano ku lw'ekigambo kino ate nga nzeera nkulembera obuweereza obwo obwa Mukama Afaayo Ministry International. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kale ndi musanyufu kubanga ndaba Katonda atuwadde ekisa okubanga tusharinga obubaka buno. Kale katugende mu kusaba. Taata Omwoyo Mutukuvu, njagala okwebaza olwaleero nate lw'otugabudde olutuwadde. Weebala olw'ebirungi, ekisa, essanyu, emirembe, obukuumi obutuwadde Mukama. Nkwebaza kubanga tetuli balamu ku lwaffe, tetuli balamu ku lw'ebyo bye tukoze, naye lwa kisa. Oyo Omwoyo Mutukuvu nkwebaza. Era kyekiva kyawandiikibwa nti ekisa kyo kiba kijja buli nkya. Buli nkya tugolokoka ng'okituwadde, kituwanirira okuyita mu lunaku, kituwanirira okweyongerayo. Weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Erinnya lyo ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe n'omulokozi waffe. Ne tugamba nti amiina, era okwagala kwe kulabike wonna. Haleluya. Kulabike mu nnyumba yo. Sigaana olina embeera gy'oyitamu, wandibanga olina ebisoomooza omutima gwo ng'owulira okooye. Nenjagala okukutegeeza nti si nkomerero ya bulamu. Yesu tali wala, ali kumpi era ajja. Waali ku lwaffe, oyo awonya endwadde, azaaza abagumba. Omukisa gwa Katonda gugaggawaza, era bw'agukuwa tagattako nnaku na buyinike, tagatta nnaku na buyinike ku mukisa ogwo gw'atuwa. Mukama yeebazibwe. Kale Mukama mulungi, njagala okwebaza olunaku lw'eggulo twalemeredde olwa netiwaaka. Obuzibu obwo tukyabusanga, naye mmanyi nti kyakaseera kijja kuggwa. Omunazalesi waali, Yesu wabanga waali, buli kimu kiba kigenda kutereera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale mbaaniriza nate era omulundi omulala nti mbaaniriza ate ne mbatumirako bambi, ninjongera okubaga nti mbagala nnyo 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 mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale mu kaseera kano saagala kutwala budde buwanvu kubanga ndabira ddala nti akadde katambudde, naye njagala tugende butereevu mu kigambo kya Katonda. Njagala okusooka okujjukizaako omulundi ogwagwo we twakoma, lwa lunaku lwakubiri we twakoma. Biki bye twayogerako olunaku olwo? Twatunulira byawandiikibwa kinaki? Olunaku olwo twatunulira ku byawandiikibwa era kiki twabiyigamu. Olunaku olwo twatunulira, lunaku lwali lwakubiri,
Twatunuulira ku byawandiikibwa ng'okuva wali eri mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essula 22 twatandikira ku nnyirwa 18. Twalaba eggulu kye lyali liteesa ku lwa Akabu. Ki kye baali bamutumira? Eggulu lyali limwagaza ki mu budde obwo? Mukama yeebazibwe. Twatunulira ebintu awo, twafunawo ekyokuyiga kinene nnyo nti bulijjo nga tutambula mu nsi eno si nsonga ofukiddwako amafuta ag'enkana ki. Buli lw'otatambula bulungi ne Katonda akuteeseza okukomyawo, buli lw'otokomawo ate akuteeseza ekintu ekirala. Twalaba Akabu nga Katonda amuteesereza kabi. Abange tulina omukisa bwe kibanga okuteesa kwa Katonda wayo gye tuli atuyita buyisi nti komawo. Mu kisa kiri ekyasooka, mu kwagala kuli okw'okwogerezebwako, nkujjuukirira wali ate era njagala okomewo. Oli wa mukisa ebigambo ebyo obanga okyabiwulira. Mukama yeebazibwe. Ne waliwo ekisawe kyatuuka nga Akabu ate ye nga kabaka wa Isirayiri Katonda amuteesereza kabi. Mukama yeebazibwe ng'amuteesereza kabi. Era twatunira nga tulaba nti yatuula ne kabineti yonna ey'eggulu, eggye lyonna ery'eggulu lyatuula nga Mukama Katonda abuuza, ani anaatuyamba? Ani anaatusendera Akabu agenda agwe? Ani anaatuyamba okumujja mu maaso gaffe? Ne tukizuna nti teri buli kintu kyonna Katonda asobola okikozesa kasita oba nga ayagala kutuusaako bubaka oba bulungi oba bubi. Mukama yeebazibwe. Buli kintu kyonna kigenda kubanga kijja mu maaso ge ate kisobola okukola. Twalaba nga omuzimu omubi guyimirira mu maaso ga Mukama gumugamba nja kugenda, nja kusobola. N'agubuuza omulimu guno gwenjagala onoogukola bulungi. Katonda ayagala bw'akutuma kyakutumye okikole bulungi. Mukama yeebazibwe. Naguli omuzimu nga guyimiridde mu maaso ga Mukama nga Mukama abuuza, onoosobola? Tukutuma onoosobola? Ogenda kikola otya? N'agugamba Mukama, ngenda kubeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa ka bannabbi be bonna. Mukama yeebazibwe. Ngenda kubeera omuzimu ogw'obulimba. N'agugamba genda okole bw'otyo, genda okole ekyo. Senda Akabu, mumusendesende. Abange ne twogera ku kyawandiikibwa, tetwakisoma naye nakikoonako, kiri mu Koseya 4. Koseya 2:14. Yes, Koseya 2:14. Mukama yeebazibwe. Wagamba nti ndikusendasenda ne nkutwala mu ddungu. Kale ng'akutwala kuwuliza kigambo kirungi. Ndikusendasenda ne nkutwala mu ddungu ne nkuteeka eyo ne mbaako ebigambo ebirungi bye nkuwuliza. Mukama yeebazibwe. Naye ono ate ye bamusendasenda agwe. Akabu asendebwa agwe. Mukama yeebazibwe. Katonda olwaliro akusendasenda kola ki? Buli lwakutumira ekigambo nga kikusendasenda okudda gy'ali, dduka emisendo dde eri Mukama. Tukola bingi. Katonda n'atutunuulira ne yekkaanya. Agamba nekkaanya. Walulu yatunula. N'ayita omusajja ayitibwa Samwiri. N'amugamba genda oyogere ne Sawulo omugamba obubaka buno, agenda ankolera omulimu guno. Yali alabye ki? Yagamba nekkaanya Abamalaki bwe beesimbawo okuzizza Isirayiri. Nekkaanya byonna ebikolwa byabwe nabyekkaanya. N'alyoka amuyita. Samwiri n'agamba Sawulo ti Mukama yakufukako amafuta, kati wulira ekigambo kino. Yekkaanya Abamalaki bye baakola Isirayiri, bwe yeesimbawo okumuziyiza, kati genda ozikirize. Genda okolere ddala ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Nga kizze kyo kyakuzikiriza Abamalaki. Mukama yeebazibwe. Abamalaki tebaabawa mukisa gwa kwenenya. Mbwate genda ogamba Abamalaki beetegeke beenenye kubanga Mukama okuva lwe baaziyiza Isirayiri yanyiiga. Wabula olwayogera ne Sawulo, Samwiri ekisooka 15. Bayibuli egamba nti Mukama ng'ayita atumye Sawulo agenda azikiriza Abamalaki, naye ng'ayagala amalirewo ddala. Era n'amugamba tosaasira. Genda otte omuto, omukulu, omukadde, genda. Ekyo kye kyali ekiragiro kya Mukama. Nawali ku Akabu tulabye ekiragiro kya Mukama. Anoonya ani anaazikiriza
ani anasendasenda Akabu afe. Wano Mukama ayiwa amafuta ku Sawulo agenda akolenga Katonda bw'ayagala. Mukama yebazibwe. Era n'aweebwa amateeka, n'aweebwa ekigambo, genda ozikiririze ddala. Tuli mu lugendo luno ngamba tugamba genda ozikiririze ddala. Naye ng'ebimu wabyesigaliza bw'oti. Amalala wagesigaliza. Obubi bukyakunywezezza. Naye nga bibagamba okuzikiriza tokwatangako n'akamu. Mukama yebazibwe. Kakati nno Sawulo ne bamutuma nga Mukama ekimutumya ku luno agamba nekkaanya Abamalaki kye baakola. Natunula ne nekkaanya ne mmanya nti olunaku lumu ndibasambula ku maaso g'ensi. Ng'obwo bwe bubaka obugenze eri Abamalaki. Olwaleero obubaka ki obujja gy'oli? Katonda akuteeseza ki? Yeebazibwe Katonda wa Isirayiri. Ate ffe tatuteesereza kabi. Agamba komawo. Agamba jangu tuteese fembi. Bw'ayogera Mukama ti ebibi byammwe ne binaabanga olugoye olumyufu binaaba byerunga ebyoya by'endiga, n'ebinaaba bitwakadde nga bbendera binaaba byerunga omuzira. Mukama yeebazibwe. Waliwo akaseera nga kaakutuzza. Waliwo akaseera wagenda kubaawo akaseera nga tekakyaliko kisa. Wagenda kubaawo akaseera nga ko kazibu. Ng'obadde w'amaanyi ng'amaanyi go tegakyakola. Ng'obadde n'obugagga ng'obugagga bwo tebukyagasa. Waliwo akaseera katutunuulira nga tekannatuuka n'akaabira ekkanisa n'agamba kambatumira ekigambo ekyokubakomyawo. Kyava atuwa olunyiriri lusangibwa mu kitabo kya Yeremiya. Tubadde tutambulidde mu Yeremiya okumala akaseera kumpi wiikisi nnamba oba okupaka nga 2 nga twogera ku Yeremiya essula 23. Tubadde nga twogera nnyo ku biki ebifuluma mu bannabbi, biki ebigambibwa abantu bye bawulira Katonda n'abyegana n'agamba nze sibimanyi bye boogedde. Ebyo biva mu kuteesa kwabwe sibimanyi. Mukama yebazibwe. Ne tuzuula nti omuntu yenna anaawuliza abantu ekigambo ate ne bakyuka ateekwa okuba nga atuula mu kuteesa kwa Taata. Mukama yebazibwe. Ne kitukakatako okubanga tuddayo ku bigere bya Taata. Tuddayo weewaawo tuyinza okuba tumanyi bingi. Oyinza okuba nga by'omanyi owuliranga ebikumala okukola saaviisi eri abantu Katonda baakutadde mu maaso. Naye njagala okutegeeza nti ate ye ali mu kunoonya. Ng'agamba singa otuuse waateeseza ate kyandibadde kiyitirivu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So nno tutambulidde nnyo mu kyawandiikibwa ekyo eba mu ssuula eyo. Era njagala okutegeeza nti tukyagiriko. Era ne tuba nga tutunuuliranga nnyo n'essuula eri eya Yokaana 2. Naye nga tuva ku 23 ne tukkirira wansi paka ku 25. Awo nno kye twasinga okunoonyaayo. Twasingayo okunoonyaayo nnyo ekigambo ekigamba nti Yesu bwe yatuuka mu Yerusaalemi abantu bangi baamukkiriza olw'obubonero bwe yakola. Naye Yesu n'atabeeyabiza. Nayongera okukizuula n'okukibikkulirwa nti kyangu nnyo Yesu okumukkiriza ate era kyangu nnyo okulaba obubonero ebyamagero. Yesu n'atakweyabiza. Tugambe ekintu ekyo tugenda kikola tya? Kubanga abasinga tulowooza nti Yesu bw'anankolera bintu bijja kuba biteredde. Biyinza okutereera ku ngulu naye omuntu ow'omunda. Olw'okuba eddagala lya mutima tunula munda. Ogambe nti ebirungi bya Yesu nandibambiriddeko naye omutima Yesu yeeyabye mu nze. Awo nno oba olumu by'owulira tebiganya na Yesu kweyabya kubanga tuwulira ebyogerwa bingi. Mu ebyo twatunulanga ddala mubaamu ebijja gye tuli nga tebiyinza tuganya kusemberera Katonda Yesu kweyabya gye tuli. Kubanga waliwo abayimirira okwogera mirembe nga Yesu agamba emirembe tewali. Mukama yebazibwe. Kale eyo kanveeyo ngende ku ky'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala tugende ffenna mu kitabo kya Yeremiya essula 2. Eyo nno ekyo nno ki kye tugenda okwogerako olwaleero? Twagala kwogera ku bubaka Katonda bw'alina gye tuli. Byonna tuze tubizimba nga twogera bye twogedde. Naye twagala kugirayo ddala ki Katonda kyakwagaza. Mu sizoni eno muweereza wa Mukama walokoka. Tolokokanga kaseera kakudda gy'ali. Wuliriza ebigambo bino bye yayogera mu Yeremiya essula 2. Katuve ku lunyiriri olusooka. Bikkulayo Yeremiya essula 2. Tujja kuva ku lunyiriri olusooka. Amiina.
Yeremiya 2 olunyiriri olusooka wagamba wewaki agamba nti awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti genda oyogerere waggulu mu matu ga Yerusaalemi nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkujjuukirira bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkujjuukirira ku kisa eky'omubuto bwo okwagala kw'okwogerezebwa kwo bwe wangoberera mu ddungu mu nsi etaali mu bisiige. Genda oyogerere waggulu. Kunanga Mukama eddoboozi lye nze nzize okwogera eri omukazi ali eyampulira oba omusajja ali eyo Katonda gwadde omukisa okulira obubaka buno. Mukama ayagala kimu oddeyo mu kwagala okwasooka. Bwe bubaka bw'alina bw'abanga tuwulidde obubaka bwe yalina ku lwa Akabu bwali bukakali bwali bukambwe. Netulaba obubaka bwe yalina ku lw'Abamalaki bwali bukakali bwali bukambwe. Twatunuulirako ku bubaka bwe yalina eri abaana ba Isirayiri, ennyumba ya Isirayiri, ng'atuma Isaaya. Essula ya 6 twagisoma, nzikiriza nti twagisomako olunyiriri lwali lwa 8 we twatandikira. Isaaya ng'amaze okulaba Katonda era ng'amaze okuba nga Uziya afudde era ng'amaze okulaba Mukama era nga malayika amaze okubuuka n'eryanda ery'omuliro n'aliyisa ku mimwa n'amuga nti obutali butuukirivu obuggiddwawo. Twalabanga mu lunyiriri olw'omunaana eddoboozi liwulikika eri Isaaya nga lyogera nti ntumaani. Yaliwulira, simanyi oba lyali wonna ye n'aliwulira oba lyajjira ye yekka naye nga yaliwulira nga ligamba ntumaani. Anaatugendera ani? Mukama yebazibwe olw'omwenda lugamba ye n'ayogera nti nze nzuuno tumanze. N'agamba nze nzuuno tumanze. N'amugamba genda osavuwaze emitima gy'abantu bano. N'amutuma ng'amutumye kubaziba matu ng'agenze kwogera bino abaziba matu mbu bwe bawulira baleme kuwulira, bwe balaba baleme kubitegeera, mbu n'omutima gusavuwale nga tegubitegeera. Waakiri abagamba ebinaasavuwaza emitima gyabwe. Ekyo kyo nga Katonda yakitumye kigende eri abantu abaganya okudda gy'ali. Mukama yebazibwe. Kale nno nga tetunatuuka mu kaseera kafaana bwe katyo, Mukama atumye ekigambo gye tuli. Njagala okutegeeza nti Katonda atumye ekigambo gy'oli. Ekigambo ekigamba nti akujjukirira mu kisa ky'omubuto bwo, okwagala kw'okwogerezebwako. Ng'atunula ng'agamba nti bwe wangoberera wakati mu kaseera kali akazibu, buli we bakugamba eddungu, bwe wangoberera nkujjuukirira mu kisa eky'omubuto bwo nti genda oyogerere waggulu mu matu ga Yerusaalemi nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkujjuukirira mu kisa eky'omubuto bwo bwe wangoberera mu kwagala kw'okwogerezebwako, bwe wangoberera mu ddungu. Omanyi kye bayita eddungu? Kifo kikalu, kifo kizibu nnyo, tekibeerekamu ate mulimu kaki. Y'ensonga lwaki atugamba nti ndikuba oluguudo mu lukoola ne ndeeta emigga mu ddungu. Muba mukalu temuba mazzi, ye yagaleeta. Kitegeeza kyali kifo kizibu nnyo naye watambula ne Katonda. Kyagezaako okugamba tiwayitako awazibu naye nga muli mwenna, watambulirako mu kaseera nga tekategeerekeka nga muli mwenna ne Mukama. Leero ng'atunula omutima gye guli wala. Mukama yebazibwe. Kyava ajja n'ekigambo ekigambo nti nkujjuukira. Kiba kirungi okutegeera nti waliwo okusaasirwa. Mu biro eby'okusaasirwa ne tudduka ne tuyingira okusaasirwa. Mu biro eby'okufuna obulokozi ne tudduka ne tuyingira obulokozi. Kubanga akabi kaba kanaatera okujja. Katonda alanga enkomerero ku ntandikwa naye etuuka. Katonda alanga ekijja ku ntandikwa kikubeeremu ng'okimanyi ti bwe sikola bwe nti kino kye kintuukako, amalala gennemeddemu kino kye kigenda okumbaako. Kubanga akyogerako era akikubuulira ku ntandikwa osobola okusalawo obulungi. Mukama yebazibwe. Olwaleero nina obubaka gy'oli ate nga Mukama yabuntumye okubukuwa. Komawo gy'ali akujjuukirira mu kisa eky'omubuto bwo. Can you imagine Katonda okujjukira ng'akujjukirira kuyamba? Akabu Katonda amulowoozezaako naye ng'amuteesereza kabi.
Twogedde ku b'Amalaki Katonda aboogeddeko era tulaba Katonda yaboogerako mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 15 yayogera ku b'Amalaki naye biki bye yaboogerako byali bibi gagamba genda omalewo genda otte tosaasira bw'osanga yonka gwezikiriza abange bw'abanga alina baatasaasiranga kitegeeza nti naffe omulembe gwaffe gulina akaseera akalituuka ng'ekyokusaasira tewakyali nga abazze okuzikiriza tebalina kisa eri abo abaagaana amazima. Waliwo ekyawandiikibwa kiri awo mu Peetero we yagambira nti akaseera katuuse omusango gutandike. Omusango gugenda tandika nga gutandikira mu nnyumba ya Katonda. Ng'agamba omusango gugenda kutandikira mu nnyumba ya Katonda. Kati ng'abuuza nti kiriba kitya eri ab'ebweru abaagaana enjiri bwe kiba nga kitandikidde ku ffe bwe kiba nga kirijja kutandikira eno ekitala kitandikira mu watukuvu abatukuvu. Bw'ati era bwe yagamba n'Ezeekyeri oba osomye Ezeekyeri essuula ey'omunaana. Mukama yeebazibwe n'ogimalako eraga eby'omuzizo nga biri awatukuvu. Eraga eby'omuzizo bingi ebiri awatukuvu. Naye bw'omala ogivaako essuula eyo n'osoma ey'omwenda eraga nga bagenda kuzikiriza. Eraga nti Katonda ayogera n'Ezeekyeri ng'amulaga mukolesebwa ng'alaba abasajja abakutte ebitala nga bagenda kufumita naye ng'eddoboozi libagamba mufumitire ddala temusaasira muttire ddala mugende mutte naye nga tebannabagenda abagamba nti mulindeeko waliwo agenda okuyitamu ng'ateeka akabonero ku byenyi byabo abalaba eby'omuzizo nga bigenda mu maaso mu Yerusaalemi ne babikaabirira abalaba eby'omuzizo ebigenda mu maaso ne bakaaba ku lw'ebyo ne bawulira nga si kyekituufu ekigenda mu maaso ne bawulira nga mu butuufu wadde kino kikoleddwa bwe kiti naye si kyekituufu. N'agamba mugende muteeke akabonero ku byenyi byabo. Naye niba n'abasajja abalala 6 babaveeko emabega nga bazikiriza nga battira ddala yabagamba temukwatirwa kisa omuto omukulu mugende muzikirize naye musookera awatukuvu mutandikira awatukuvu wange ng'ayagala batandikira awatukuvu kubanga amazima we gaatandikira era n'obwonoonefu we buva. Bwe twali tusoma Yeremiya 23 niye bwe tuddako waggulu 23 twatandikira ku 16 niye bwe tudda ku 15 waliwo akatundu akoogera ku lunyiri 15 ti obwonoonefu butandikidde mu Yerusaalemi butandikidde mu bannabbi ne busaasaanira ensi yonna butandikidde mu Yerusaalemi buvudde mu watukuvu buvudde mu bannabbi ba Yerusaalemi obwonoonefu ne buli ensi yonna kyava gamba butandikiraawo abo era abo singa wabaawo okutereera kwabwe ensi eterera. Kyova labagamba nti singa batulawo enteeseza abange bandiwuliza abantu bange ekigambo kyange. N'agamba nti abo baalikyusiza bangi nga babalesa obubi bw'ebikolwa byabwe. Kyekireese okubanga ensi egwenyuka buli kaseera obwonoonefu butandikira watukuvu tukuvu wava entalo obwenzi nga watukuvu naye nga abayimirirawo tebatya kusimula zepu zaabwe kitalo kubanga mwebiri ate nga bwe biri bwe bityo. Kyava atutumira leero nga tatunuulidde bubi bw'ebikolwa byaffe tatunuulidde byenkola naye nga atunuulira ki ampita kudda singa leero agenda kukola nga bwe tukola abange tubanga bwe yatumira Akabu oba tubanga bwe yatumira Abamalaki naye atukola bulungi kubanga atwagala. Bwe yali asaasira ekibuga Nineve yatuma Yona agamba genda olabule abange wabaawo akaseera ak'okulabula n'ak'okwenenya okwambala ebibukutu okudda gy'ali. Tutunulira ekiri mu nnyumba ya Katonda kitukwanira kudda eri Katonda. Bye tuwulira bingi ne bye tulaba bingi naye kaseera kakuddayo eri Mukama kaseera kakudda eri Katonda kubanga ebiro byeyempawadde okusinga bwe twakeerereza. Njagala okukuwa amawulire gano lwaki atuyita ebiro biweddeyo Yesu Kristo akomawo oluggi lugenda kuggalwawo leero luggule naye enkya terugenda kuba bwe rutyo. Kyava tugamba nti leero bulokozi enkya musango. Leero bulokozi bw'obuwulira kyukodde gy'ali Mukama yeebazibwe agamba nti leero bw'owulira eddoboozi lyange tokakanyaza mutima gwo nga mu kusunguwazibwa tokakanyaza mutima. Abange kiseera kyakudda eri Katonda waffe bye tukoze tubikoze bye twogedde tubyogedde buli kimu kitukikoze naye atukoowoola kudda gy'ali
agamba nti nkujjukira. Abange okujjukirwa, ekigambo okujjukirwa kijjira wakati ng'ali olinga abadde yeerabiddwa nga bw'olaba mekosobosi alinnya linemanyi okwokerera naye nga yagamba nga kabaka amujjukidde nabuza waliwo asigaddewo nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa yatya nnyo naganze embwenfu nzijukiddwa kwegamba wabaawo kibayita okujjukirwa kama yebazibwe kati waga nti nkujjukira mu kisa kiri eky'omubuto obwo we wangoberera abange wali ogoberedde Katonda watambulako ne Mukama nga bw'osaba owulira obwengula buta ng'olwaliro tokyakifaako ekikulu ekigambo okirina nga bw'osaba owulira waliwo ekita Mukama yebazibwe ng'otunuulira nnyo Katonda ebintu byabirimu ng'amaaso go gabeera gyali buli kaseera byentegekamu ali ninga kati owulira oyagala agamba abantu banajjula tokyafaayo ku kipurezensi ya Katonda buli ofaayo kimu abantu banajjula era bw'otuukamu ng'abantu batono mu ebyo bategese abantu nga batono owulira nga naawe oweebuuka waliwo ekigenda okuggibwako kubanga abantu tebaweze abange kaseera nno kati kakuddayo eri Mukama weewaawo njagala okwebaza Mukama olw'ekigambo ekyo nsanyusa nnyo okuba wano ate tugabane obubaka buno nsaba butuuke ku buli muntu yenna asobola obusharinga butambuze amannya mbagambye Kyambadde Faridah nebaza Katonda mpadde omukisa okugabanako naawe ebigambo bino n'olunaku olw'enkya nzikiriza nti lujja tukola bulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu haleluya katusaba olw'ekigambo ekyo taata omwoyo omutukuvu njagala okwebaza olwaleero kubanga nateera otuwadde omukisa ffe okuwulira ebigambo bino ebyamugaso gye tuli twayogera ku mmere nga yo ku ddagala nga lyo lya mutima weebale Katonda waffe taata atutumira ekigambo ne kituwonya ate era ne kitujja mu kuzikirira kw'ababi n'olwaleero kitumye Mukama nkwebaza omwoyo omutukuvu twala ekitiibwa taata simba emizimu mu ffe tutegeere bw'oyogera Yesu bwe tusoma ku kibuga Nineeve nga Yona amaze okutuuka mu kyo mbu bayambala ebibogoto mbu beenenya ne bakyukira gy'oli ne bakaabirira ggwe Katonda waabwe omutima ogwo gwali mu Banineeve enjala eyo okukyuka okwo Mukama lekako tubeeremu tukwagale twefiirize byonna tutambule naawe kubanga ate kiri kutugasa ki okulya ebirungi eby'ensi nga tufiirwa obulamu obutagwawo yabuuza kiri kugasa ki abange kiri kugasa ki okulya ebirungi awe tusabire essaala tugamba Mukama tuyambe ekituufu ebirungi eby'ensi tubyagala naye kinaatugasa ki Mukama taata ffe nga tufiirwa obulamu obutagwawo ekisa kituwe amaanyi gatuwe omwoyo wa Mukama maamira sabidde abantu bonna sabidde abakazi abasajja abaweereza Mukama mbatadde mu mikono gyo era n'ensaba obukuumi n'omukisa eri abaweereza abo mu linnya erisinga amanya gonna eya Yesu Kristo Mukama waffe omulokozi waffe tugamba amiina mbatumidde ate mbaagala nnyo olw'ekisa kya Katonda Mukama abanjagalire